Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale muli balabi balungi era bawuliza balungi ab'omukuto gwa There is Still Hope tubadde tuli kutwala speed nga tukuyisa mu concert eya muganda waffe Joseph Ngoma gwe mwalaze omukwano olunaku olw'ejjo nalabye cricket ovo nga yonna ebooze ejjudde ku makya line zaade zisimbye kasota okubanga abantu bayingira tomanya bayinza okuba nga ate bafikkira ogwo mukwano amazima Bayibuli gweyogerako mukwano kutaliimu biruubirirwa mukwano guteyagaliza ogwo mukwano gwe mwalaze muganda waffe kakati mu concert eyo yabakubye ka surprise njukira oluyimba lwe yayimba oluyimba olwo lwe yayimba olwa maama ng'ayogera kuki ku maama we babeerangaawo ng'ennaku ekolashi ng'ennaku edaaza nga lwe bafunye nga balya lwe libuze nga basula naye maama yabeerawo maama yamukuza mu luyimba olwo ndowooza I think that is a true life story yali atuyitiramu gye baava ne maama we luyimba olwo lukomako lukujjukiza bingi naddala mu abalina abazadde be mwakasuka mu byalo zadde atawana naawe emyezi 9 bambi bangi babasuula mu matooyi naye oli eno oseka kifi ku kifi okitegera oyingizawo ofulumya abakyala oba abaami motoka okyusa okitegera osula mu kalina mama wali asaba munnyo kakati gwe what are you, who are you and what is your use okitegera babiyerekereza bingi nnyo gwe tomanyi nti ayinza okuba yayitana mu miggo mingi okubanga gw'obeera mulamu so bamama tubawe nnyo bambi si mama bokka naye abazadde baffe bambi tubajjukire tojjukira bibi byokka bye baakukola jjukirangako ebirungi banaye omuntu temumujjukirangako bibi byokka kyekizibu kye tulina we only remember bad things omuntu ali perfect 100 naye ate jjukirako ekitone ekyo kyakoze bambi ebisigadde omusabire oba omusonyiwireyo kitegeera so Ngoma yayinjudde maama we mu maanyi enduulu nesaanikira Lugogo cricket ovo kale leka nkutwale naawe abadde terangako maama wa Joseph Ngoma omulabeko olunaku olwaleero yebaziwe nga ne famire yo teyina background etegerekeka akusitula olw'okujja mu concert eno mu linnya lya Yesu amawanga bakuwulire mu linnya lya Yesu haleluya ebigambo bya maama we yabanganyize maama wange yalivuuko n'okusinga bw'omulaba maama yalivuuko n'okusinga bw'omulaba nga talina amaanyi ebigambo bya maama we yabanganyize ndi mukazi munaku ndi masikini Mama teyalina kamba, teyalina subi, teyalina future. Senga nali kuzemoba, nali koze sente nesalisa mama. Naye nali mutabange, nga nenasa, sija kutazifuna. Mama, Katonda waffe gwe tuweereza mama, alina amaanyi. Kyemba nnyimba yegwe munnange, yegwe munnange. Oyita munnange wafuuka munnange basaba ne bannye bobo ne maama wa Joseph Ngoma era maama lwakuba ye akuze naye nze nkuze tufaanagana nnyo ne maama Mukama yeebazibwe amiina maama ono yatubeererawo n'aguma mama babuzeeko owaye nalaba juzi omukadde ku TikTok okwo gwe baakaka okwogera ebigambo ebimu n'akola amawulire oluusi abakadde Mukama yeebazibwe naye mama nga kyasobola okwogera bulungi mama babuzeeko katono obeebaze okwagala mutabani we Joseph Ngoma n'okumuwagira abantu bano banja era nenebaza Mukama mpanga okutukaana nendaba ku bino ekisa kya Mukama kibeere nammwe bakumbe bwe obuge yavudde abawerekere
tubaddeyo mirembe nga tukisira okuddayo. Nabona ababadde mu kintu kino Mukama akibabalire. Yabadde ebirungi neyanze nnyo neyanzeege olw'okuyiwa Mulungu ag'omwana wange. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ebifaananyi ebirala ojja biraba nga wetwogera olw'ensonga za copyright ezo ziyinza obutatuganya kubanga ate tukutuusaako byonna nga maama ate ayogerako eri abantu. Bambi maami yeebazizza abantu bonna ababaddewo abawagidde mutabanyi we, ate neebaza Mukama okubanga omutabanyi amufudde ekyo kye baali tebasuubira. Yoyo Katonda waffe Bayibuli egamba akujja mu ki? Mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira. Gye baava yakuyimbiramu kaakayimba osobola okuliflectinga n'otegeera wa gye baava. So twebaza Mukama. Daddy ayinza okuba yawummula kuba tetwamulabyeko naye kirabika yawummula. Naye twalabye mami bambi musanyufu ali erefe akyali strong okitegeera naye yazze n'abeerawo mu kiro ng'omutabanyi ate awanika bendera ey'Obwakatonda. Yazze n'alaba omukwano abantu gwe balina eri mutabanyi we, ekitiibwa n'akiddiza Mukama. Era n'omutabanyi yagaye bannange y'ono maama y'ono beebikka nga ggomeseemu nga lwafunye balya lwe bibuze nga basula okitegeera nga yatawaana bambi mu ndwadde ate ne mu mbeera efaanaganako bwetyo. So olwo oluyimba by the way lutujjukiza era lutulaga okuba nga bazadde baffe bambi tubawa ekitiibwa kyabwe ate naffe nga tubasiima ekyo kye batukoledde okuva nga baakafuna olubuto paka waakukuziza okutuusa awo. Ne munange osanga oguvubuka nga omukazi yawasa omukazi yamuwunza nga ne maama okukyalako ewuwe amubuuza okimye ki? Maama owuwo akimye ki ewuwo? So tuba tubagamba mufune abakazi abamanyi Katonda, mufune abakazi abajjudde omwoyo wa Katonda. Ojja kuwasa omukazi akuliisa ebintuntu owunge okitegeera nga maama akuzuuze maama wo nga wazuzuula nga woolaba maama wo olabira ddala ekizibu omubuuze maama okimye ki? Mmwe muzanyisa bazadde fe abatabalina tubeegomba. Otwala n'ogamba I wish maama singa muzadde wange waali nguzeyo ka afu k'ennyama ate sinaaligabanyizaamu ne muwa kakwota nange ne ndyako kakwota. Bannaaye waliwo akaseera kojja otuuka nga muzadde oyo omwegomba nga taliiwo, nga Katonda akuwadde omukisa ogambe singa maama wange yaliwo n'alabako bino kira Bugembe we yayimba mu kasaati kayero singa maama yaliwo n'alaba bino enguudo kwe yatambula ng'asamba ebipapula alonde coin kati kwayisa ki? Kwayisa ekidduka emmotoka embisi okitegeera. So bannaaye abazadde baffe omanyi abantu abamu tubonaabona lwa bazadde abo okubanga bakaaba. Bweno kankubuule obadde tokimanyi amaziga g'abazadde ago tegasobola kuleka nga oyinaayina. Omuzadde wamuleka mu kyalo ali eyo n'omunywasabiriza gw'oli eno olabirira ba ku kyalo si kibi okuyamba naye tosobola kuyamba b'oku kyalo nga gw'owuwo your own ali mu kyalo abonaabona. Bane mwekube mu mitima, mwekube mu mitima mwe mwenna abandoninga you abandon your parents because of minor issues. Busonga butonotono buti. Maama wo aba maama wo, ne waba mulema aba maama wo, ne waba atya asigala maama wo. Nzijukira nali nga nkyali mu kyalo edda, maama waffe yali atunyiizanga nze ne muto wange kuba twali twasigalayo aba babiri nga balala bonna abakulu baagenda dda mu bibuga. Nga maama anyiiza naye nga muwulira nga munyiize n'agamba mbabuulire temusafunayo maama wammwe mulala. Ne mundaba ndi katono, oyinza okuba ndi kabi ndi kazeeyi
naye temusobola kufuna mama wammwe mulala. Kale mugende ku kkubo mulabe omukazi asinga okunyira mumwesibeko mugambe gwe mama waffe. Kati waayogera ekyo bali ate tuwulira nga tumenyese tugamba mama tusonyiwe. Okitegeera, tosobola funayo nnyoko omulala, tosobola kufunawo kitaawo omulala. Yooyo oba abamu muswala n'okwanjula bazadde bammwe eri baganda mikwano gyammwe ne mufoojingawo abalala. Imagine omuntu n'akola embaga, omuntu n'akola okwanjula n'afoojingawo maama we omulala, n'afuna omuntu w'oku kyalo n'agula omuntu oba n'afuna omuntu yenna n'agamba oyo ye maama. Muganda wange, sisita wange, obwo obufumbo togafunamu mukisa. Kankubuulire, teri nsonga maama we bambi ali eri mu kyalo tamanyi na bigenda bamubuulirabuulira zino kamukakasa nti ye. Okitegeera, oba n'oleeta omukolo ewaka maama ye n'abeera eri erega bannaye maama y'ono maama w'ensonga, ye mukazi wattu ne mumuteeka emabega gwe linda gomesiyo. Maama wo takuswazanga, maama wo tokkirizanga muzadde wo ne kijja mu mutima gwe sitaani n'akufera mbw'akuswaza. Bw'aba akuswaza ndabika muteekemu ssente, muteekemu ssente. Olaba omuntu alina bazadde baffe nga si balokole, baagala amalogo naye nga tubaagala. Muzadde wo kubanga si mulokole tekitegeeza mukyawa. Mulokole gwe weefuula nnyo owa sserwoyo ne nalwoyo, naye ebyo bya nalwoyo bye weekoza tebiri nayo. Oba musamize, oba mukatuliki, oba musiraamu, oba muki, asigala muzaddewo. Era kikukakatako oba olina obusobozi omulabirira. Wali wantu awo we mutasobola kukwatagana ku bintu by'omwoyo, awo we mwawukanira. Nakusaba Mukama nkuwa amagezi obalabirira otya, kubanga abamu balogo. Bazadde baffe abamu baavaako dda, basiraanya abaana baabwe. Kati omanya nti maama mulogo, okitegeera, gwe funa gw'otuma amugulire sukali, amugulire biki, amutwalire, tomuzimukwasa. Okitegeera, gwe Mukama akuluŋŋamye. Ffe Mukama tulina baganda baffe balogo bazibu. W'omuwera ssente woti oba tonaanamukuba mabega ng'akutte eri essaawa, ekkubo ng'alikutte ez'omuwadde zennyini zatwalayo. Naye ate tubaagala, ate tukyabalabirira. Mukama waakuwaayo kakuwa n'omugulira, naye nga okozesa amagezi ag'Obwakatonda n'akifuna. Naye musuddeyo bazadde bammwe mu byalo bantu mmwe, oba Bayibuli ki gye musoma? Kitaawo ne nnyoko okola ki? Omusangamu ekitiibwa, ennaku zo zibeere nnyingi ez'oku nsi. Abamu ekitubonyaabonya, ne tukuba kawuula, ne tukuba ki, namuzinda, simanyi musoke, ne mukubaani, ne mukubaani oyo yenna, you are wasting time. Ekikutawaanya, ddayo abazadde bo obeetondere. Obeetondere. Walina ssente nga tobafaako, kati zaakuggwaako ate bw'obonyaabonya. Maama sinaayo kyakulya, bambi mukazi wattu n'atunda akabuzi n'akusendekera. Bwe waddamu ozifuna toyagala kumanya. Okwata gawala ge wasanga mu kibuga nga n'onoofuna ekizibu tegagenda nakumanya, gagenda kuddukawo, gakwagala olina, g'otwala buli lunaku ku biiki. Bulinaku ku biiki mitwalo 5. Kigaanyi okucakala, genda ocyakale. Okitegeera, naye maama wo omanya nti wiikendi ogenda kunoona $5. Oyinza okuba ng'ozirina, naye waliwo abalina ssente zaabwe. Sooka okuba essimu, sooka oshopinge mu kyalo. Ge maama ki nti ennyama kilo 2 bazireeta, enkota ya ttooke bagireeta, omuceere baguleeta. Ate olowooza mmeka ezimumala? Ayinza okuba ng'oluusi olina muzadde omu bambi yawummula. Kale tugeze bali babiri. Okitegeera? Olowooza ssente mmeka z'osobola okulya wiikendi? N'5,000 giti. Bayinza okuyita mu wiikendi nga bakusabira emikisa gy'otamanyi na kumanya. Bwe kankubulire, okusabira emikisa kitagamba omuzadde wabeere amale kubanga mulokole. Omuzadde wo mulokole yeka yakusabira. Nedda olaba abazadde abo wadde si mulokole, bambi asobola okwogera ekigambo ne kibeerawo.
Yesu kukola statement nagamba Mukama mwana wange Mukama akuwa omukisa n'akyogera ate n'ogufuna. Naye abamu mwakwata n'abaana bammwe mwabakasukira bazadde bammwe mu byalo. Bambi yadaaga n'agenda n'alima n'apakasa ku kyalo. Imagine oyina se mama onagenda n'alimira abantu abalala agule omunnyo agule amafuta agule sabbuuni guli eno oli mu kucakala bucakazi. Okitegeera n'agenda n'apakasa abaana bo abakasuka eyo olimba eno mbutolina n'apakasa n'agula ebitabo n'agula penso n'agula peeni. Okitegeera n'aweerera obwana yoza engoye bulwadde bukoze eki wakukubira essimu oza kimunja kuteerako toyagala kumanya. Bantu mwe mukola bubi era nze ngoma ekyo kyewakoze kirungi. Maama wo talina kukuswaza. Mwana gwe tosiruwalanga n'otuuka ku leve eyo egamba nti maama wo akuswaza. N'aba alina eriiso limu n'aba alina ekigere kimu n'aba alina okutu kumu ye maama. Togenda afunayo omulala newoolikooloota n'olibala ne biliyoni z'essente noga kanjaga afuna biological mother taliyo. Era ogenda afuna abagenda okwadoptinga babayita ba foster parents naye togenda afuna biological mother oba father. So bannaaye bazadde baffe tubalabirire tubafeeko batubeerenga wano bulijjo. Ngoma ajjukira bye yayitamu ne muzadde we bambi tasobola mwerabira yamuyimbamu n'oluyimba huyo concert yamuleese. Twagale bazadde baffe wadde tebannalokoka tubaagale nga we tubasabira wabula tubaagalire mu magezi ag'Omwoyo Mutukuvu. Kale concert wetu we yabadde Mama Joseph Ngoma watu we naye we yeebazizza abantu ate n'abazadde mmwe mwebaze ku baana. Omwana atali bulungi yeeyiya bweyiya neyeefiiriza n'akugulira boarding n'ogamba era kano kongulidde era ogenza okgenda mu boarding zonna n'ogenda n'ogenda mu boarding ey'emitwalo 3 gweyambadde olugoye lwakakadde. Bannange abazadde abamu tebasiima newookolaki akugamba era kano koolabye era maama gweogenza okulaba nga nnyookowo. Bannange nebyo naba byogera tolekayo obuvunaanyizibwa bwo gwega maama sirina gwebeera ng'omusiru omusindi gwe Mukama wakuluŋŋamya kikole. Kitegeera manyi naffe tumera mangu entondo ayogera tagamba ate gwe maama golowooza nze seefiiriza golowooza nze seefiiriza neefiiriza akati oba toyagala bireke nange sigenda kuddamu kusindikira. Anyway kale ndasigenda kubanga nsukako awo kansooke netuulemuko katono wenkomawo waliwo video gye njagala okukola negenda balumya omutwe. Abamu mujja kukkaanya n'omusumba oba nedda naye gamba Yesu onsaasire nasuulawo bazadde bange ndi eno mu bibuga nkyakala ndya bifi ku bifi nawe olwaleero Mukama onsaasira ayi Katonda wange sikiriza okuwa obulamu bwange obeera omulokozi era Mukama waabwo naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana Katonda omwana tusabidde amiina era amiina nnyo ddala. Kale kanetuulemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.